Birwa sabbiiti eno abamu ku basuubuzi abaakosebwa amataba omwaka oguwedde baalumba amaka ga minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda nga baagala ababuulira eby'ensimbi z'amataba omukulembeze w'eggwanga ze yabasuubiza we bituuse kyokka nga bano tebaasobola kwogera na minisita era nga kyaviirako n'abamu okugombebwamu obwala. Abasuubuzi bano bakira bawera nga bwe batagenda kuva ku nsonga eno okutuusa nga bafunye ensimbi ez'abasuubizibwa era nga n'olwaleero abamu ku bano bakuŋŋaanidde ku yafeesi z'omukago gw'abasuubuzi gufuta okumanya ensonga weetuuse era nga bafunye okulambikibwa okuva eri abakulu ba President mu Kampala okubadde owa Kampala Lule Mawuya ne RCC w'omu masekkati ga Kampala. Wano abasuubuzi basoose na kwetonda olw'okusiiwuuka empisa bwe baalumba amaka ga minisita Misa Kabanda kyokka ne bategeeza nti embeera mwe bali ye yabaviirako okukola kino. Bano era babuulidde abakulu bano nga bwe bakooye okuwulira ebigambo nga kye beetaaga mu kadde kano kwe kumanya ddi ensimbi zino lwe banaazifuna. Tabani wange Lule Mawuya nkwegayiridde n'obwombeefu obw'ekitalo nsaba obuliriza okusaba kwa maama mu kaseera katono nnyo okuva kati ngenda okutunula ku ssimu nga ndaba omwana wange badde nsaba olunaku olwali otubuulire sente tugenda zifuna lwaddi. Mu kwogera kwa RCC w'omu masekkati Nsubuga Shafik Ali ategeezezza ng'ensonga y'ensimbi za gavumenti bweyisibwa mu mitendera wabula ng'ensonga enkulu ekyasibya ensimbi zino nti z'enkalala z'abo abaakosebwa ez'emirundi 3 okuli olwa KCCA, FUTA ne ISO songa era abasuubuzi abasabye okubeera obumu beewala entalo z'ebibiina byabwe. Abasuubuzi muganda wa Kabanda muto wange ate nga nkwagala nnyo wallahi yogera ne banno bekukulembera abasuubuzi balina kubiyita fetubeera ku TV kati olwomusango Kabanda engulopera abantu abali wano tubeera ku TV mbeera ku TV ne Kabanda ne tuwayo message mu gavumenti ne bampita ku TV endala nensangawo obukulembeze omuki ow'abasuubuzi nedda nakuba nti Kabanda nga tuli ku TV eki ne tubeera ku TV endala ne bayita omusuubuzi omulala era nakuba omulala kakati ateeke bano bonna abakuba bo balina kye balina mu nsawo. Wano RCC wa Kampala Alhaji Lule Mawuya alagidde RCC w'omu masekkati ga Kampala Nsubuga Shafik Ali okukwatagana ne President wa FUTA John Kabanda okulaba ng'enkalala zino zikolwako mu sabbiiti emu. Nebagamba nti obutasukka wiiki eno oba wiiki ejja mugenda mumaliriza lisiti netunawadde order security kubanga tenya security lisiti zonna yazikutte netubagamba nti muharmonizinga lisiti zonna 3 bwe munaabanga mwetaaga manpower nayogedde na bano nebagamba nti bwe banaabanga beetaaga manpower ngenda kubatuuza ewange mu podromu yange babeere awo bwenusinabasesakino
ngaali akulembedde baali bagenda kubeera wali ewange. Mawuya asabye abasuubuzi okukuuma emirembe era n'ategeeza nti si baakuganya ffujjo mu Kampala wabula n'abawa obweyamu nti ensimbi zaabwe ez'amataaba baakuzifuna obutasukka mwezi guno. John Kabanda akulira omukago gw'ebibiina by'abasuubuzi ogwa FUTA asiimye ekisaliddwawo bw'atyo n'asaba abasuubuzi okuba abakkakkamu n'okusazaamu ekyokulumba amaka ga pulezidenti ekibadde mu nteekateeka zaabwe. Weewaawo bannaffe baakubiddwa, baasibiddwa n'ebirala bingi byonna byabatuusiddwako naye at least RCC wa Kampala avuddeyo ne yeeyama ensi yonna ng'eraba nti mu mwezi gumu abasuubuzi bagenda kuba bafunye ssente zaabwe. Bannange bintamye nange njagala abantu bano bafune ssente. Abantu bali bubi basiba ku ofiisi wano nga siinawo wadde akasente nange akombawa. So kituwadde essuubi n'essanyu olw'okuba RCC alaze nti yayogedde n'abo bonna bavunaanyizibwa mu nsonga eyo. Tukitegeddeko nga ebizimbe ebyakosebwa 221 era ng'okusinziira ku FUTA olukalala lwabwe luliko abantu 25,000 abaakosebwa mu njega y'omwaka eyaliwo mu mwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'Ekkumi. Kimuli Abdallah, KTV Amalindirire.